The Newsroom, where untold story is revealed. Ensinensi zikaaba maziga buli muntu amwogerako birungi byereere naawe bw'onoofa banakwogerako ng'omubaka oyo. Naye nze ndi musanyufu olw'omubaka ogenda. Katonda ayagala balungi beereere. Era nze ekintwala okuziika kujjako kontakiti. Nja kuziika eruweero naye nja kufuba nnyo nkuggyeko kontakiti oba nkuggyeko eya kitaawo. Tukuleetanga standby generator. Mpuliddeko Gashumba yakoze bubi, lwaki weekubako enjawulo ekindi. Kashumba gwe munnange oli mukafiiri. Katonda ageranga bw'agera. Oyo omugenzi ne bwe yaligenze mu HK International Hospital era yalifiiriddeyo. Nze omubaka wa Parliament tansitula mu kifo. Nti Honorable Wuyaze nti nva mu kifo nyinza okukuba ekikonde. Nze omuntu ansitulwa mu kifo munnaddiini ng'oggyeko mubajje kuba mubajje tansitulwa mu kifo. Owulidde? Ne bannaddiini olina be wagala. Bugingo tansitulwa mu kifo. Mubajje Bugingo abo tebakusitula. Tebansitulwa mu kifo. Nakimuli abadde beautiful. Adde mukyala mulungi. Abadde mahaiti. Abadde mumyufu. Buli kyeweegomba ku mukyala abadde akirina. Buli musajja kyeyeegomba ku mukyala Nakimuli abadde akirina. Abadde yangagga 41 years. Nakimuli abadde munnaddiini. Nakimuli abadde mwetoowaze. Nakimuli abadde wampisa. Nakimuli abadde humble, very humble. Bwe bwetoowaze. Very humble. Oba abakulembeze basatu bemmanyi nga kaadi bwe zikubula ekyaddondo ne t-shirt za movement ne zikubula ekyaddondo ne banners ne zikubula ekyaddondo ozisanga wa mubajje oba wakatikkira emmengo kati neewuuyo ozisangayo. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 68 ne nooti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abulungi abatulaba era abatugoberera njagala okubeera nga mbeebaza ne sekwebaza yenna ku The New Exclusive. Mwebale kubanga ate mutulaba eyo yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye mugenda maaso n'okubanga muwangalira eri nno bannankyukakyuka bonna ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Njagala okusooka okubeera nga ate mbasaasira olw'okuviibwako omubaka waffe owa Kalangala district omukyala amanyikiddwa nga Helen Nakimuli eyavudde mulamu bw'ensi akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Olunaku olwaleero omubiri gwe gutwaliddwa mu district kyabadde akulembera ey'e Kalangala ate enkya abatuuze baayo bamukubeko eriiso evvannyuma bw'atyo akomezebwewoko ku lunaku olwokusatu abeere mu Parliament ekole emikolo egikolebwa naddala ku babaka n'ababadde ababaka ba Parliament nga babasiibula ate olw'eggulu aleetebwe ku kitebe kya NUP awajja okuva bamutwale e Namuŋŋoona ate era ku lunaku olwokusatu wawumuzibwe ku bijja bya bajjajjaabe wali mu district emanyikiddwa nga ey'Oluweero. So kiba nga amawulire ago bwe gatyo si malungi newankubadde nga bwetyo bwe tutandise era twebuuza ebibuuzo era bannayuganda beebuuza Nakimuli abadde mubaka kika ki era abadde atya embeera ze n'ebyo byatuuseeko ng'omubaka wa Parliament n'ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda byonna tugenda banga tubitematema n'omukulu amanyikiddwa nga Ismail Lubega. Nze Deni akuweereza nzikiriza ate nkuwe omukulu wonna asooka ababuuzeeko tusobole okuba nga tweyongerayo. Kojja nsanyusa okulaba. Kale ssebo bane mwebale kubeerayo, mwebale kutuwuliriza, mwebale na kutwagala. Amen. Ne comment tuzaagala nnyo.
n'okutulaba kya bbeeyi nnyo Wow. naye nga banna ekitalo nnyo ekya omubaka wa North, omubaka wa Buganda, omubaka wa Uganda. Neebazizza nnyo ne baganda baffe aba movement. Buli wa movement w'oli obwedda buli wa movement gwe mpulira amwogerako birungi byereere. Naye nze ndi musanyufu olw'omubaka okgenda. Katonda ayagala balungi beereere. Wanje Katonda ayagala balungi beereere. Katonda akujja mu bantu nga tayagala oyonooneke. Tovalaba yafudde lwa Sande, yafudde ku lunaku olutukuvu, wulidde buli muntu yonna. Ate ffe mu busamba batugamba kigye munaakoma okwogera ebirungi ku mufu, egyo mirembe myereere. gye mukoma eno omwogerako ebirungi. Mirembe myereere. Kati omwana muwala oyo nze nasanyusa agende, Mungu amugye mufe ababi abakyali ababi. Katonda ayagala balungi, Katonda ayagala birungi, era bw'olaba oli akyalemedde ku nsi manya mubi. Ate Katonda akupima naga tonyonoonekako, kankutwale nga bukyali nga tonnayonooneka. Kyova olaba yamuttidde ku lunaku lutukuvu, yamuttidde mu mbeera nnungi. Buli kimu kyonna ensi n'ensi zikaaba maziga, buli muntu amwogerako birungi byereere. Naawe bw'onoofa banakwogerako ng'omubaka oyo. Kaddemwako kibuuzo kinene nnyo. Naawe bw'onoofa banakwogerako ng'omubaka oyo, kubanga ensi yonna ekungubadde. TikTok, ekiri ku TikTok buli omu abika, ekiri ku bannamawulire buli omu abika, ekiri ku zi leediyo buli omu abika. Naawe bw'onoofa buli omwana akubika, naawe bw'onoofa buli omwana akungubaga, naawe buli onoofa buli omwana tufiiriddwa omuntu atazikawo. Omuwala agenze n'olugero lw'ekiganda olulungi, tufiiriddwa omuntu atazikawo. Wano we mbadde nsabira famire y'omugenzi. Omugenzi alese omwana omu, oba omwana ali Makerere oba ali ku senior 6. Nnyabo nkwegayiridde ebyokusoma sooka obiyimirize, oliddayo n'osoma. Tukuleetanga gundi standby generator. Nendabye ng'omwana omuto ono, mwana wa secondary, simanyi oba tujja muleeta, tujja muyigiriza. Tukuleetanga standby generator. Era nze ekintwala okuziika kujjako kontakiti. Nja kuziika eruweero naye nja kufuba nnyo nkuggyeko kontakiti oba nkuggyeko eya kitaawo. Tukuleetanga standby generator. Tukuleetanga standby generator. Ebyokusoma ogira obireka, olisoma ng'owangudde. Parliament muba n'obudde bungi, muba n'ebiseera bingi, ojja kusoma ng'owiininze. Gw'ojja okusobola okukuuma ebintu bya maamawo, gw'ojja okusobola okubudaabuda abantu ba maamawo, gw'ojja okusobola okukuuma legasi ya maamawo. Era nze kindeeta okuziika kulaba taata w'omwana kujja na ssimu ye. Taata w'omwana njagala essimu yo. Omwana kamuleke engeri gy'ali student ayinza okuba talina ssimu. Neggwe taata we, mukoddomi waffe, muganda waffe, bba waffe, ssemwandu waffe, njagala essimu yo. Omwana tumuleetanga standby generator. addire maama mu bigere. Addire maama mu bigere. Omukazi abadde wa byafaayo bye bamwogerako. Abadde mukakamu, abadde teyeepanka. Kati bw'olaba abaka ba palamenti, bw'ofuuka omubaka wa palamenti bakujjanjabira bwereere. Transport yabawa bwereere. Tiketi z'ennyonyi ziba za bwereere. Each and everything kya bwereere. Naye yasazeewo genda mu bya palamenti n'agenda mu ddwaliro nange Isima Lubega lye ŋŋendamu. Ate abagamba yakoze bubi, mpuliddeko Gashumba. Yakoze bubi, lwaki weekubako enjawulo ekini. Kashumba gwe munnange oli mu kafiiri. Katonda agera nga bw'agera.
oyo omugenzi ne bwe yaligenze mu HK International Hospital era yalifiiriddeyo. Omugenzi yali yakamala mu lubuto lwa nnyina ennaku 9 Katonda n'amuwandiikako ennaku z'alimala mu nsi. Ne bwe yalibadde mu Aga Khan e Nairobi yalifudde. Ne bwe yalibadde mu International Hospital e Kisugu yalifudde. Ne bwe yalibadde India yalifudde. Ennaku ze zaabadde ziweddeyo. Katonda tayongeza ku bulamu bwa muntu, takendeeza ku bulamu bwa muntu. Naye neewuunyiza Gashumba ne ngamba musajja mukulu si munaddiini mukafiiri bw'ati. Teri muntu watafiira. Ze zibadde entuuko ze. Era Katonda amutegekera ddwaliro eryo. Gwoga gwe wamututteyo. Yeevuze bulungi. N'ekitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda gwanirize na kisa. Nga bwe tugenda okuwa obujulizi. Ng'obujulizi bwe buyiika ng'enkuba. Yeah, Honorable Nakimuli. Ndowooza y'omu ku abo ababaka abatini be nsobodde okwogera nabo bo. Era ne mbasaba oluusi ne zi interview. Omulala n'aggamba ojja kunkubirako omwezi guli ogujja scheduling interview ne guno guli covered ne guli covered ne guli ogunajja. Naye nawandiikira Nakimuli nga mwebaza ku nsonga ze yalimu nga baana bali mu kukola UNEB naye ng'enkuba nnyingi ng'ate tebalina n'amaato gabakola ki gasaabaza baana n'ayimusa nnyo ensonga z'ekalangala. So namuwandiikira nga mwebaza. Ne mugamba nkwebaza emirimu gino gy'okola ne bwegiti ne bwegiti ne bwegiti. Era ffe okusinziira ku mukutu gwaffe tusiima. N'aŋŋamba kirungi okuva ne leero nkugoberera era n'emirimu gyo ntandise okukola ki ogiraba. So bwe wayita owaka akabanga nayagala mufuneko awo nga tugenda mu kalulu naye ng'ali bize nnyo. N'aŋŋamba tujja laba. Recently awo nayogerako naye n'aŋŋamba tugenda funa interview era gye tubadde tu schedulinze mu weeks 2 okuva kati. Unfortunately ne kitakola ki ne kitasoboka. Abadde omukyala atuukirwako ennyo atalinga ababaka abalala abagamba yogera ne personal assistant wange ate bona ate egira booti ne booti ne booti ne booti. Ye muntu eyankabizza ku maziga. Nze nanga nnumya ekintu kimu mbadde mu followinga nnyo. Naye nze omanyi sitera kunyoonya muntu atanyoonyezza. Naye mbadde mu followinga nnyo era mbadde mwagala nnyo. Nannumyeko ekintu kimu kyafudde soogeddeeko naye. Era mbadde bambi sina ssimu ye. Naye mbadde mwagala nnyo, mbadde mu followinga nnyo. Ababaka baffe balina amalala. Nze oli omukwano gwange bwe yamala okulayira n'addira essimu ye n'agiwa omukyala PA we nga bw'omukubira mukyala yakwata. N'agamba omukyala ne mugamba nti nze omubaka mbadde njagala mwebaza kuwangula. Naye oba eyo enkola gy'atandise ejja mmusuula. Kati senga mbadde musawo we wa kyama. Nze mbikubuulire gwe obigamba omubaka yali mwami Hilda Maanyi. Hilda Maanyi oli mukwano gwange n'ekintu ekyo nakyo kyakkuba nnyo emabega. Hilda Maanyi olwawangula essimu n'agiwa PA we nga mukyala. Nga buli lwokuba PA yakwata. Mugambe kyobadde omuganja kimuganda nemubuuza nemuganda mujja kukyayisa ababaka. Olidde omubaka nyinza okuba nga ndi musawo wa kyama. Kati ne bwe mba musawo wa kyama mbikubuulire byemmujjanjaba mukubuulire n'eddagala lyamira. Ne mugamba bw'aba yagamba mugambe enkola eyo nfu ya kyalo nnyo ya maalo nnyo. Olidde enkola eyo yaddiba. Ne mwami Hilda Maanyi yagisigala abeera naye. Eyo enkola eba mbi. Era ababaka abakirina ekyo omubaka bw'amala okuwangula yeeraba nga pulezidenti. Alina amukwatira ensawo. Basimuuza n'abantu engatto. Gwe kimanyi ababaka baano beeraga. Basimuuza n'abantu engatto. Nzina omubaka omulala gwe mmanyi waliwo amusiimuulira engatto. Wali alina bodyguard ne Kasozi Ibrahim yabirinako. Kasozi Ibrahim we FDC. Makindye West. Yalina amusiimulira engatto. Ne bodyguard. Nga waliwo n'abakuumi. Kasozi yaleeta amaalo mu Parliament.
nga waliwo naggula oluggi Kasozi ngalinga president wa America ane Kasozi Ibrahim mulaba amaalo ate gali mbanda baffe Abaganda. Kasozi oli ali obubaka bwa parliament Machinje East yali Machinje East Machinje East oba Machinje West. Ibrahim Kasozi kwefudisi sebo nafuna asimula engatto nafuna ba bodyguard nafuna agula oluggi yali atadde ne ku benzi y'ebendera nga waliwo n'akuuma bendera agisiimuula n'amuvuga bane amaalo gali mu babaka ba paalamenti era nze kyova olaba oba ningangani nze omubaka wa paalamenti tansitula mu kifo nti onaleba woyaze nti nva mu kifo nyinza okukuba ekikonde lwaki ate anti balayisi nnyo nze omubaka wa paalamenti tansitula mu kifo nze omuntu ansitula mu kifo munnaddiini ng'oggyeko mubajje kuba mubajje tansitula mu kifo owulidde ne bannaddiini olina be wagala bugingo tansitula mu kifo mubajje abo tebansitula mu kifo nti isima situka b'abaana abakulu bazze nkuba gwe oluyi omukuba oluyi maama we omuwalabu aluyita swahumatunu uzunu omuwalabu aluyita ati swahumatunu uzunu nkukuba gwe oluyi nze nkubuulira ababaka ba paalamenti balina amaalo kuge Kasozi yaleeta amaalo aga buli kika bonna bonna era nagamba nayenenga nti Kasozi tasobola kuddayo kufuga kisanja kyakubiri y'omu yasemba nembaga Kasozi tasobola kuddayo kufuga kisanja kyakubiri yaleeta amaalo mangi yalina amaalo alina asimula engatto baali nno babiri abasimula engatto alina ba bodyguard nga 6 alina asimula bendera alina dereeva alina amukwatira essimu Kasozi ng'akwata essimu oba tebakulirako mu bukulembeze oba bakulira mu kyalo kati ebyo byonna byonna gundi tabadde nabyo abadde mwetoowaze kyova ffe n'obusiraamu butugaana okweragira ku muntu butugaana okwemwolera ku muntu kyova omusiraamu bakuzinga mu ssanda 3 essanda oba za siringi 3,300 hamu tomulaba nti gwe mugagga asembayo katulaba nti hamu yeepanka nnyo hamu tatya bantu hamu tatya biduduma hamu tatya banaku hamu wafujjo hamu wamaanyi ne wa sandezi 3 ate nga za 3 oba 6 otyanga obusiraamu tulaba nti hamu abonyabonyeza abantu ne hamu wa sanda 3 esandezi nga za 3,000 oba 6 oba 9 ate ne bwoba wa movement nga abiriga tetukuzika mu yero twagala white color tulage nti wali we tudda fenna twenkana tuli kimu obusiraamu tebuguledinga muntu kyova olaba obusiraamu tulya ku lusinya lwe lumu obusiraamu tusimba layini y'emu okuggyako imaamu yatwawukanamu imaamu yekka yatwawukanamu naye obusiraamu fenna tusimba obusiraamu Katonda lugwa mwenna mwenkanankana mwenna mwenkanankana simanyiyo mugagga simanyiyo mwavu mwenna muli bantu bange nze nabatonda obusiraamu ddagala nnyo obusiraamu fenna bwe tutuuka ku ssaawa ng'eyo Allah subhanahu wa ta'ala muddayo gyali nti bwe wajja otyo bw'okola ki bwozeeyo obusiraamu kikulu nnyo obusiraamu tebwepanka tebukukkiriza kwepanka obusiraamu tebwagala kuleeta maalo obusiraamu tebwagala kweraga
Kachonyonya Ibulahimu Kasozi ngate mu ggwanga mwali n'omuga nti amaala amangi bwe gatyo wakozesanga gaaki ne mu ggwanga mwali era nagamba banne ne mugamba makolo Kavumu oyagala nnyo Ibulahimu ne muganya omulabula n'ago maalo Ibulahimu ajja kufa nga tazzeeyo kufuga yakoma okubaka bwa paalamenti ye yasemba ne bamukuba ekigo kiri super yazze ku bwa meeya ye yasembye kati Ibulahimu ne bwogenda ku LC wano era ojja kusemba ensi ekunootinga bweti neekunyweza bwensi ekukuba punch Bobi yagamba nti ensi waliwo olwekukuba punch left right center n'omaliriza nga ogudde ekyenjawulo kiri kimu kyokka nti ze bwenkuba nnyimuka kuge kati Ibulahimu yakoma okubwa paalamenti ye yasemba n'ajja ku bwa meeya ye yasembye kati obweru si bwe buliko n'ajja ku bweru si wano era yasemba Ibulahimu Kasozi ensi bwekyo bwekkuba kati Ibulahimu Kasozi ali ku bayibayi bannayuganda because of maalo yalina amaalo mangi ndoza ye mbaka wa paalamenti akyasinza amaalo mu Uganda Mwami Isma olunaku olwaleero tulabye omubaka Nakimuli nga avudde mulamu bw'ensi eno eyayeevuze mu mmotoka ye n'agenda butereevu mu ddwaliro era n'ateekako okusindikira ababaka banne obubaka n'abagamba olunaku lw'enkya tugenda kubeera nga tutuula okulaba butya bwe tugenda okweŋŋanga ensonga z'etteeka lino era sovereignty protection bill libaagala okuleeta erigenda okufuula bannayuganda emmomboze n'abali gye bali ebweru nga bafuuse bagwira bo lye bagamba nti lino etteeka mwanattu omuntu wa bulijjo teri kalungi nakamu kagenda ddifunamu Nakimuli nga shadow minister wa information ng'agenda mu theatre obubaka yabuweereza era nayogera ne mukama we tuyinza okugamba nti oba yafiiridde ku mulimu nga balubu anyway si kyenjagala okukozesa oyinza tusiigira kifaananyi kitya okubanga aba NRM bakaaba aba opposition bakaaba Nakimuli kyanjawulo ki kyabadde nakyo ku babaka abalala Nakimuli Katonda nga bwe yabimuwa ku nsi bw'agenda bimuwa ne mu jjana oba ne mu ggulu Nakimuli abadde beautiful adde mukyala mulungi abadde mahayiti abadde mumyufu buli kyeweegomba ku mukyala abadde akirina buli musajja kyeyeegomba ku mukyala Nakimuli abadde akirina abadde yangagga 41 years Nakimuli abadde munnaddiini Nakimuli abadde mwetoowaze Nakimuli abadde wampisa Nakimuli abadde humble very humble bwe bwetoowaze very humble abadde humble Nakimuli abadde ayambala decent abaka ba paalamenti bwe batuuka mu paalamenti ne bakunama abamu ne badda mukwata mu biwalaata by'abasajja waliwo n'ekibaka kya paalamenti lwakuba batuyamba tebakizza we Masaka ulidde kyaddanga kuweweeta basajja kirumansinga bazaye ebirevu lwakuba bannamasaka mwatuyamba nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwatuwonya omusaswangule mu paalamenti mwatuwonya ekizibu mu paalamenti mwatuwonya omuseegu mu paalamenti omubaka wa paalamenti n'olabira mu kamera ng'oli olumansinga abasajja ate no ng'ali mu bataano agenda abakwata mu birevu ne bannamasaka tweyanziza nnyo tweyanzenga mwatuwonya omuseegu mwatuwonya omuyaaye mwatuwonya buli kimu kyonna mwatuwonya Nakakandi Juliet kati ne kakati addeyo akwata abasajja mu birevu ne oyo omwana muwala abadde tabirina kati kyovudde olaba nti okuva ku makya buli leediyo buli TV buli midiya buli omu bwedda bali mu kukungubaga
gwasigaddewo banakungubagiranga Heleni. Kibuuzo kinene nnyo. Nange ayogera bino banankungubagiranga Heleni. Kuba nange siri wa kitalo nnyo. Nange banankungubagiranga Heleni. Heleni atusooseyo busoosi ne ffenna gye tulaga. Ate Heleni afudde bulungi. Yafudde lunaku lwa Sande. Heleni y'omu ku baabaddewo ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka de Ssaabasajja teyazze gabadde Namuŋŋoona abadde mu Orthodox. Kyovudde olaba era bagenda muleeta wano e Namuŋŋoona abadde mu Orthodox. Y'omu ku baakulidde enteekateeka, y'omu ku baasinze okusonda, y'omu ku babadde Abaorthodox ab'amaanyi mu ggwanga. Ne ggwe onoofa n'ebirungi nga Heleni buli obwedda byamwogerako. Kyevudde ngamba nze mbadde nsaba Mukama tuleke nakkaaba, tukwebaza bwebaze na kusanyuka obulamu bwa Heleni bwatuwadde ate ne nabweyambisa mu kiseera ekitono ennyo mu kitiibwa eky'amaanyi ennyo. Helen Nakimuli, ebigambo ebisinze okusiiba ku mimwa gya bannayuganda buli omu byayogera, ye speech gye yakola ku mazaalibwa gennyini aga Ssaabasajja ag'emyaka 71 nga bali e Namuŋŋoona awo, bwe kugugumula yagugumula bannaddiini n'abagamba muveeyo mwogere ku biruma bannayuganda. Bannayuganda nga bawambibwa, bannayuganda nga babisibibwa, bannayuganda nga bayisibwa mu mbeera bweti ne bweti. N'ayogera ne ku mutemu Okere yatta abaana b'eggaba. Bamutwalanga Kabaka nga president naye ng'oli gwe baakwata mu byobufuzi atalina musango bamutwalanga omutujju. Bannabyabufuzi lwaki beesuuliddeyo gwa Naggamba? Ebigambo bino byonna Nakimuli byakozesa byali bya buvumu eby'amaanyi ebitiraga nti muntu aliko obugonvu. Ku lunaku olwajjo Nakimuli lwava mu bulamu bw'ensi, Kazimba Mugalu yamwanukudde era n'amutegeeza nti bannabyabufuzi balekere awo okubeera nga bayingirira ekkanisa oba abakulembeze ab'enzikiriza, n'abagamba nti babagamba babenga jjanani lumu naye baagala nabo baffe. Ebigambo bya Kazimba Mugalu bye yanukudde ebyo bitwalibwa mu kiti ki? Bannaddiini bano bavuddeyo okuyimusa eddoboozi oba tebali entitled kubaako kiboogera? Nze bannange nsaba bannaffe Abaprotestant mu nsonyiwe. Nsaba bannaffe Abaprotestant mu nsonyiwe. Nsaba bannaffe Abakristaayo mu nsonyiwe. Naye Mukama wa Mwoyo simuwagala. Mukama wa Mwoyo ndowooza ne bw'oba onyoonya. Kati nina bannaddiini babiri oba abakulembeze basatu bemmanyi nga kaadi bwe zikubula ekyaddondo ne t-shirt za movement ne zikubula ekyaddondo ne banners ne zikubula ekyaddondo, ozisanga wa Mubajje oba wa Katikkiro Mengo, kati neewuuyo ozisangayo. Nkikuddiremu kiddemu kaadi za movement nga ziwedde ku kitebe ekyaddondo ne t-shirt za movement nga ekyaddondo osanze ziweddewo nga wakakyuka nga nsibambi, ne baana n'osanga ekyaddondo ne ziweddewo. Ab'ekyaddondo tebategana, badduka buddusi, baga katukubeko Emmengo owa Katikkiro Mayiga oba katukubeko owa Mubajje ku Spirimu oba katukubeko omusajja we Namirembe oyo. Simanyi kyayagaza bantu oba alina ebizibu bingi oba yalowooza gavumenti eno terivaako. N'omusajja Kazimba Mugalu simanyi kyoyagaza bannayuganda. Bana Abaprotestant mutusonyiwe ne muyina ekizibu Namirembe. Oyo omusajja oba alowooza Mwai Museveni talivaako oba alowooza Mwai Museveni wakufiirako, naye Kazimba Mugalu oli kizibu. Ne kolikakasa nti ensi ya kkoowa ofiirwanga oba gwe n'ofa
olimanya ogaki nakola kinsi Nakimuli yabagamba muleke okwekkiriranya nga mugamba sigenda kwogera kuba tebajja kumpa motoka buno motoka bwe babawa obusente bwe babawa naye bw'onaddayo mu maaso g'omutunzi ogenda munnyonnyola kibu motoka bwe babawanga byebigambo Nakimuli bye yakozesa ku kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bino ebigambo byonna Nakimuli yali ateekateeka bigambo byagenda tulekera ku mitima na ku mimwa gy'Abannayuganda. Nti ffe mu Busiraamu batugamba ndowooza kikwatana ku mmwe abatali Basiraamu omuntu amala ennaku 40 nga yafa dda. Omuntu amala ennaku 40 nga yafa dda tugagunja abadde mu nnaku 40 nga mufu naye nga mutambula naye mulambo gutambula naye nga yafa dda. Kati Nakimuli abadde mu nnaku 40 abadde mu nnaku za 40 byonna bye yatugambye tubikkiriza byonna bye yatugambye tubiwulira byonna bye yatugambye tujja biraba naye tetwagala Kazimba Mugalu yagala movement yo LC oba oyagala jangu wesimbonye ku LC wano chairman na Mirembe Catholics sima bagita batya na chache na Mirembe Zet Cathedral jangu wesimbo LC wano na Mirembe Cathedral tukimanyi mwami Kazimba Mugalu oyagala nnyo movement jangu wesimbo ku LC chairman olaba amaanyi g'abantu na Mirembe Cathedral chairman LC1 Kazimba Mugalu. Lwaki bannaddiini bano beesuuliddeyo gwa Nagamba ku nsonga eziruma Bannayuganda ne babanga abataziraba? Anti abasinga tulina bannaddiini tetulina bannaddiini bakola byabwe ebibanyumira wabula tebakola kiki Katonda kyabagamba kola benkuge nti nze nina besitukira mu ntebe oyo natidde buti mugamba naye nompa bali abasatu ababiri naye simusitukira mu ntebe yegaseeko nze abantu bensitukira mu ntebe dokitaali yaliwo oyo dokitaali omulangira jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge mwagala nnyo oyo kitaffe mu Katonda Semwogerere Bishop Jumba abo be bannaddiini bange bebo bokkiririza mugamba omukulu w'eddiini ayogedde nze mu Uganda nina bannaddiini 3 nina dokitaali omulangira Kasimu Nakibinge jjajja wa Buganda jjajja w'Obusiraamu ojja ontwalayo mubuuzeeko nja kutwalayo nina kitaffe mu Katonda Bishop Semwogerere Paulo Semwogerere ow'Erubaga nina kitaffe mu Katonda ow'e Masaka oyo Jumba bane njagala Jumba ayogera ensonga njagala Jumba ayogera ensonga naye bannaddiini abalala abo bammwe sina abo bammwe sinako wange n'otalabawo ku basumba baffe nga babujingo oyo mufere oyo si musumba oyo mufere olidde nze bannaddiini mu Uganda nina 3 nina 3 kiki ekibafuula ab'enjawulo okuba n'abalala anti bannaddiini batendeke bannaddiini ddala bannaddiini origino bannaddiini abafayo ku biruma abantu bannaddiini pure be batya bennyini bano abatulina duplicate munnaddiini omutuufu biki byeyandibadde akola oba bye yandibadde ayogera munnaddiini omutuufu ne bw'oba wa Nuupu ng'okoze ensobi gyogereko tolaba nti njagala nnyo Nuupu naye ne bw'aba wa Nuupu ng'akoze ensobi gyogereko ogenda gundi oli wa Nuupu ne wano wakoze kikyamu gundi oli wa movement wano wakoze kikyamu naye abeeyita bannaddiini nga mwami Kazimba yaayiwa okulerereza gavumenti oba aswama bwala DC
Ulidde mwami Kazimba simanyi kyayagaza bannansi. Olina kyoyogedde nenzijukira gwali mwaka guwedde ogwo. William Ruto yayitako bannaddiini b'e Kenya abakole kye babakola wano ne babawa emmotoka n'ebirala ne ssente baamutegeeza Oweekitiibwa President weyanziza nnyo naye ffe empeera yaffe esinga eva eri mu ne bamusiibula ne baddayo neesooka nkitunuuliramu mu ngeri emu oba endala nene neebuuza bw'obanga olina omugagga waatera okuwa kasente ate bw'anaaba amenya balirwana onaavaayo otya okudduukirira enduulu. Anti kye nagambye okumanya tulina ebicupuli by'abannaddiini waliwo ekicupuli Mwami Museveni abadde anyoonya akalulu kyasinziira Kawempe kisiraamu ne kigamba Mwami Museveni ekizibu kyange sina ngatto njagala ngatto nga kino ekisiraamu senga kifudde nga kisaba engatto. Ebizibu by'Abannayuganda si ngatto, ebizibu by'Abasiraamu si ngatto. Bamashehe babase baweddeyo, buli musiraamu ali mu kkomera. Nze kati ndi mu kizibu nyoonya basajja bawasa bannamwandu bali mu Uganda b'Abasiraamu. Kuba eshaliyo etugaa nti omuntu amala ennaku 3 oba 6 afumbirwe. Ne kati bannamwandu baayitako abasajja babuze. Njuzi nagwe nakyalire Luzira naŋŋamba nti Abasiraamu kye mwakola Mwami Museveni teri akimanyi. Naŋŋamba buli woodi esinga mu Busiraamu wane Luzira, buli woodi naye nga kiimaamu kikutta akazindalo Mwami Museveni kirazeeyo engatto. Sebo Oweekitiibwa Pulezidenti engatto endi bubi, Oweekitiibwa Pulezidenti engatto endi bubi. Nze imaamu wa wano ku muzikiti ya Kawempe engatto nogasa kino ekisiraamu kifudde. Mungu n'akikuba bbalaayi nga kiri wano kisesema. Ulidde kati bye bintu bye tulina bye nagambye. Nze si buli nze gwe bannaddiini bali 3 abansitula mu kifo, abampita ne ŋŋenda nga nvunnama, abankomako ne mpulira, abampita ne nkankana n'emmere n'ennema. Naye nga Bugingo mpita Bugingo muzannyo wa karati wa firimu. Musumba mpise. Bugingo nyinza n'omuyita Musumba. Emmere mugizzeeko awo. Oyo muzannyi wa firimu ng'era gye yazannyako nga Richard afudde. Oyo muzannyi wa firimu Nakandolindoli. Mwami Isma ogambye Mwami Bugingo ki? Muzannyi wa firimu Nakandolindoli. Ebyo bye yazannya ababbi bazze ne bankuba essasi n'engwa wansi n'enfa. Bwe mmaze okufa n'enfuna amaanyi n'envuga emmotoka. Gwali olabye agoba ababbi ab'emmundu yoba n'amagezi agategeera ye bakubye amasasi munna afudde gwoba okyategeera n'emmotoka oyinza ogikuba serefu. Ate nentuuka ku roundabout Namuŋŋoona, ate nenkoma ku bitaala e Kasubi, ate neŋŋaaka ŋŋende e Mulago nga n'emmotoka bagikubye amasasi togirabawo. Ulidde kati nga nzezamu ebyo Akandolindoli, nzezamu ebyo bikyaki Norris birembo. Ozannyira mu bulamu bw'omuntu obwagenda nno. Ate nze namutta Bugingo annyonnyola yamutta. Yagamba ani? Eggwanga lyonna. Ffe tuli bayiddo, tuli biriga. Omanyi ebiriga bye bitategeera mangu. Nze ndi kiriga. Ontwaliddemu omuziro mulamba. Nze ndi kiriga. Toli kiriga kulimbwalimbibwa. Siri kiriga. So ennaku zino bannaddiini abamu tebakyagikako hadithi era ebigambo by'omubaka Nakimuli byasembyeyo okutugamba bwe bubaka obusaana okuba ku mitima gya bannayuganda ebbanga lyonna. Naye si bannaddiini. Mu palamenti NUP buli lunaku olukya ebifo byeyongera okwesala
be batwala mu makooti be bajjayo abamu nga Namugga tebafuna na mukisa yadde kutuuka ku tale center bwe babalira bululu bwabwe ki ekigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform ng'abantu abalinga abali Royal baggwawo ate abakozi Segirinya akolera myezi 3 Nakimuli akoze ekisanja n'abantu beekalangala ne bamwongera ku buto bwaliko ekitegeeza abadde muntu Lubongo yagambye muntu abadde agoberera ekibiina akola emirimu gy'ate ng'aweereza abantu b'omu kitundu kye NUP nga yo egenda kukola etya era efiiriddwa muntu yenkana ki NUP Katonda yagiwa buli kimu abo tolaba nti bafudde tolaba nti babajja mu bifo byabwe tolaba NUP ne bwe banasigaza abantu 3 bajja kukola omulimu gw'ababaka bonna ekyo kijje kunze NUP ne banasigala ababaka 3 bajja kukola omulimu gw'ababaka 10 NUP Museveni agikoze NUP kuno yajja n'ababaka 15 naye yabagula walaba Anita Amongo kiyakola n'abawamba abalaba bajjanga na kugundi kwewandiisa abane babasuubiza obwa minisita abane babasuubiza obwa RDC abane babasuubiza ebizimbe NUP Museveni tabajingira ali yaleeta ababaka ba parliament 15 ne mwalaba ebyabaawo abo bakyalina mu makomera abalaba abalonda bali mu makomera abalaba bagamba sulawo kaadi abane kakati tetumanya nga gye bali aba gavumenti yabatwala bweru bakandidati baffe ne NUP tugumya bannayuganda ne bwe neesigaza omubaka mu parliament ajja kukola emirimu gy'abantu 10 kwantunuliramu engeri Lopu Ssenyonyi gyaddamu otuula mu parliament ng'abadde atuula wano nga wano alinawo Nakimuli wano alinawo yali bw'ati wano alinawo Muwanga Kivumbi wano nga waliwo Kaya Christine eruuyi eno ng'alina Namugga era nga bwe bansonga yakuyimirira kwogera nga bayimirira ne boogera Muwanga Kivumbi bwe bamuggyawo Nakimuli n'asemberera ddala ku mwanjo y'omu ku abo babadde n'abakwata ku bitabo bya Lopu nti tugenda kwogera ku kino ne kino ne basula nga tebeebase oludda oluvuganya mu parliament lugenda kusigala lutya nga lunywevu nga ababaka abalinga be tuyinza okuyita mpajiruwaga bagenze kati ne Namugga ali mu kaseera kasiibula tasigazayo de myezi giwera 2 ng'akyali mu parliament tulinga abasigaza ab'oludda oluvuganya balinga abasigazaayo Ssenyonyi n'ababaka abalala tutunulire ekifaananyi kye ekya parliament gye tugendamu ey'12 parliament ejja kuba nywevu ababaka ba parliament bonna abannombe temuli mu Kimbuyege temuli mu Katugezeeko temuli mu Seetegese temuli mu Kamale kunaaba bonna twaleeta bali ready more than ready kwegamba ababadde balowooza nti amaanyi opposition gagikendedde gali mu kweyongera kizakitire ate bajja kutaamuuka muge nti bano abaana nga batukoledde omulimu nadde ndaba ebigambo bya omubaka ono ebyasembyeyo ebimu ng'aliko parliament n'agamba ekibi ababaka abamu ne mubumu ab'NRM ekibagana okwogera amazima kubanga mutya okufa ne tolina bw'otya kufa essaawa yonna ofa wabula yogera amazima oyogere ekyo ekiruma abantu bo era akatambi ako katambudde nnyo anti we nagambye yabadde mu nnaku z'40 ffe mu busiraamu batugamba nti omuntu amala ennaku 40 ng'afudde era yabadde amanyi nti agenda kufa era ffe tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama katonda agulamuze kisa twava eri mukama katonda ate era gye tugenda kudda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
si byangu okufa kwo tekumanyirikika newankubadde ng'ate lyekkubo ffenna lye tugenda okuba nga tuyitamu twagala oba nga tetwagala. Abalungi abatulaba tuli ku Daily Exclusive, njagala okubeera nga mbeebaza mwebale kubeera nga ate mutegoberera liking a video ate ugisharing comment yo kintu kikulu nnyo nnyini ddala naddala ku nsonga z'oboogera maaso n'okuba nga ate yogoberera. Mukulu Isma, njagala twogereko ku nsonga y'omukulembeze w'ekibiina ki NUP n'obubaka buno obwa nnumye ne bunkwata ku mutima bwabadde bwa David Lewis Rubongoya omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamaze okubika Nakimuli Rubongoya n'ebirowoozo byamuzizaayo emabega naye ng'agamba atya yayogedde ku bizibu bye bayiseemu emyezi gino n'agamba Mukama tuyambe onyweze omukulembeze waffe yagambye bw'ati nti this month have been very difficult for all of us, but even much more difficult for our president. Election rigged, comrades abducted, tortured, and others raped. His two deputy presidents, among those abducted. The third one arrested and charged with treason. His home attacked by the military, forced to flee for his life. Home attacked again, wife assaulted, property vandalized, items stolen. Edith Mufumbiro dead, quickly followed by Honorable Helen Nachimoli. Not able to physically say farewell to these his beloved friends because he is his first by circumstances not to be around, not because he committed only offense, not because he committed any offense, but because he dared challenge the Museveni regime. Rubongoya mu kuwandiika ebigambo bino byonna mu nnaku ey'ekitalo ng'agamba nti emyezi gino gitubeeredde mizibu nnyo nnyini ddala era mikalubu. Okulaba ng'akalulu naye okusingira ddala eri omukulembeze waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu baakabba baganda baffe ne babawamba ne babatulugunya abalala ne babakwata oba ne babakozesa ku mpaka badepute be babiri ne bawambibwa ne basibibwa omulala ye n'atwalibwa mu kkomera ne bamuteekako omusango gwa kulya mu nsirukwe n'agamba tuba tuli awo kyokka ate Edith Mufumbiro n'afa ne kimuforcing okulaba nga afuluma adduka agenda okubanga ataasa obulamu mukyala we ne bamulumba ne bamukolako effujjo lyonna kyokka ate amaka ge ne bagayingirira ne bonoona buli kimu ekikye ne kyonoonebwa naye ate ne bano ono mukyala wa Yiswa Mufumbiro afudde kaakati noona agenze naye ng'obulumi buno bwonna buyitamu olw'okuba yasalawo okubeera nga avuganya General Museveni. Taata Isima oyogera ki ku bigambo bino era oyinza tuseegera kifaananyi ki Rubongoya mwe yayogeredde ebigambo bino oba mwabiwandiikidde? Rubongoya yabadde mu nnaku ey'ekitalo, mu maziga ag'ekitalo, mu bulumi obw'ekitalo, naye byonna byonna tujja gguma, tujja bibaako. Teri atuuka ku buwanguzi nga tuyise mu bibonyoobonyo. Mwami Museveni byonna byonna byakoze bijja kuddira famire ye naye kennyini okumuddira. Abantu baffe bagume bugumi, banywere ku struggle. Naffe aboogera bino tetuli bulungi, abamu n'emirimu tetukyalina ne because of struggle. Ne mugume bugumi, tujja kuyitawo
abo abasajja wadde swaga yaabwe bagirwamu emyaka 5 naye basulanga mu nsiri misota mu biki beerekereza naffe tujja kwerekereza tujja kutuuka ku buwanguzi balyanga omuddo banywanga omusulo naye lwakuba nti ate ffe batukozeko effujjo ppitirivu olidde naye bino byonna ebitukolwako famire ya Mwami Museveni egenda bisasula omwana n'omuzzukulu n'omujjwa kwegamba bannayuganda babe bagumu baleme kweraliikirira nakutya nnyo essaawa yonna tujja kutuuka revolution ebaamu amaziga ebaamu okubonyaabonya ebaamu buli kimu ne mutuuka ne mwesiima ne mwambala engule ne mweyagala olidde naffe ekiseera kijja kutuuka lwakuba abamu tujja kuba mu ttaka nga Nnakimuli naye abanaabeera abalamu mujja kweyagalira mu nsi mujja kwesiima mujja nga tujjukira omukulu mu Amerika eyo gyali yawanguddeyo nno n'awaadi ng'omu ku abo abakulembeze abasinze okubeera nga balwanirira eddembe naye yatutegeezezza nti mangu ddala agenda kubeera nga akomawo mu Uganda alabika nga anaatera okutuuka ku nkomekerero y'emirimu egyamutwala mu ggwanga lya Amerika okubaako basisinkana n'ebirala byonna byagenda maaso n'okubanga akola eyo nga ggwe olowooza omukulu ke kadde akatuufu akomewo e Uganda oba sinnaba kwogerako naye naye nja kufuba njogereko naye nze mbadde saagala dde mbadde njagala agira abeerayo okudda kwa Kyagulanyi afuna ebintu bibiri bamutta oba okumusiba Kyagulanyi waddira wano mufu wajjo oba okumusiba nze lwaki mbadde saagala Kyagulanyi adde Sir Edward Muteesa the first president of Uganda yava mu buwaŋŋanguse n'afuuka pulezidenti Mwami Museveni yabeeranga Sweden na Tanzania yava mu buwaŋŋanguse n'afuuka pulezidenti Binayisa yabeeranga mu Amerika nga si Kimulamba kanso mulambo w'amaanyi ng'awoza misango yava mu buwaŋŋanguse n'abeera pulezidenti omwana wo Kaalo naffe ekibibi twafunako pulezidenti Yusufu Lule yava mu buwaŋŋanguse n'afuuka pulezidenti Mwami Kyagulanyi mwagala okudda mu Uganda nga azze nga mukulembeze naye nga tazze nga Kyagulanyi njagala dde nga pulezidenti tunula mu kamera okamugambe Mwami Kyagulanyi njagala okudda mu Uganda ng'odda nga pulezidenti ne saagala odde nga Kyagulanyi yentanda gye nkusibirira oba obeerayo beerayo njagala okudda mu Uganda ng'ozze nga pulezidenti nonti Kyagulanyi Ssentamu oba ebyafo bijja biddiriŋŋana benkumenyedde nabo badda mu Uganda nga bazze nga abakulembeze naawe njagala odde ng'omukulembeze singa Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ng'omukulembeze wa Uganda kijja genda mu byafaayo nga pulezidenti ow'omusanvu okubeera ng'ava mu buwaŋŋanguse n'atwala entebe y'eggwanga lino mu Uganda era kitwagala okimulabamu ekyo ennyo n'amaanyi era nze Mwami Kyagulanyi saagala kukolaba mu Uganda ng'ozenga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ojjenga His Excellency the President of Republic of Uganda nonti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumaliriza bubaka ki obwo obutonotono bwolekera bannayuganda bw'oyinza okugamba nti kino ne kino bibakuutidde bannayuganda bannayuganda nze mbasaba munywere mugume byonna byonna tojja bituukako mugume
byonna bijja kutuukibwako buli ekijja mu kigumire tujja kutuuka mu nsi ensuubizi mugume temutya mweweeyo mukole mutya abasajja bano tujja bajja mu buyinza tebajja kufiira mu buyinza bajja genda nabo bakimanyi era bino byonna bye bakola bibalaga nti tugenda kyovula nti baatwala n'obululu waffe era kyovula nti bakambwe nnyo temulaba trade order bwe bunye buli wamu wonna yoli yabeeranga mu Kampala wokka ne kati eri wansi yonna mu nsi yonna kitegeeza nabo bamanyi nti temwaba wa bululu obululu baatwala bwa mwami Kyagulanyi ne baddira obwabwe ne babwa Kyagulanyi olidde kati obulaba buli kyebakola kya bulumi buli kyebakola kya bukyayi buli kyebakola kya jjoogo nabo bakimanyi temwabawagira bali ku busungu bwabwe baddira obululu bwa Kyagulanyi bwe bawaayo ne beerangirira ne baddira obwa Museveni ne babuwa Kyagulanyi kati olaba nti buli kyebakwatako kyamaanyi buli kyebakwatako kya bulumi buli kyebakwatako kya bukyayi ne mu bigumiikirize tujja kuwangula nga Mungu ayagadde kale mu Uganda ne mu nsi yonna kino nno kibanga kya buwazi newankubadde nga siteeka liwandiike okubeera ng'ofaayo eri ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo okwogera ku ebyo ebitambula obubi n'okwebaza olw'ebyo ebiba bigenze obulungi bw'osirika tekiyamba ggwe kubanga osirise wabula kitta ggwe n'omulembe gwo oguliddawo ekibuuzo kiri nti balibuuza nti nga ggwe taata maama kiki kye waleka oba ensonga eno n'eno bwe yabaawo wayogera kiira wagamba ki byonna bwe bimala okugenda bwe bityo njagala okutegeeza munnange nti era osigala obuvunaanyizibwa nga obwetise kubanga Uganda yennyaffe ne bwofa we bakuziika togenda kufunayo ggwanga ddala ku lwa Katonda n'ensi yange njagala okubebaza mwenna abatubegoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano munzikirize mbate sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo oguludde nayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira nsaba ate abankuumire mwerabe Beyond the newsroom, where untold story is revealed.